Thank you so much for subscribing and following us on Trust Media Uganda and Waso Emma YouTube channel. My name is Waso Emmanuel. As usual, we are always here to present to you the best and give you what you need. As I've always been telling you that we work on charity, giving a smile to the needy. For this case, I've visited a certain village to make sure that we visit one of these family members to see the situation they are living through. Nyongolo bandiza ku banafu abali kusaidia Uganda nti nsubira muri bulungi ntambuliddeko mu kitundu kyeno kubanga ntunulira family zino ezibazetago obuyambi era nga nyina family gyenkyaliddemu eya babiri owokusatu taliwo naye nga embeera gye balimu yeetaaga okuba n'omwasirizi. Nambaniriza mu negatteko tusobole okuba nga tukwata akatono ke tulina tuyambe family zino nga bwe tuzenga tukikola okumala ebbanga. Nyina family gyentuuseemu bwolo babiri sofa balema nga mbalaba njagala kunyumyako nabo bambulira obulamu bwe bawangaliramu n'ebigenda maaso. Nsanyusa okukusikana taata. Amannya go gwani? Henry Lubwama ge mannya go. Obulamu bulungiko? Bwe butyo mpola mpola. Okay. Kama yakuuma. Mwami Henry olina emyaka emeka? Mbuzayo biri okuweza ekinaana. Obuza emyaka ebiri okuweza ekinaana? Kitegezo n'emyaka 78. Nga tekikufaanana. Kiba kirungi nnyo. Kati ebyemmere byo mbadde nsaba bannayuganda bannange basobola okubafunira ku muceere ebijanjalo n'ebisigalidde musobola okuba nga mufunako. Abantu bange babeerayo eyo nga beetegefu okubaako kye bakola kye batoola. Era nsaba mikono gyange mwenna munegatteko famire ntube nga tugituusaako ebyokulya nga bwetuze nga tukikola okuba nga tuliisiza bangi. Omukyalo ono ekisiza okunkwatako nti bafumbo.